kyakitiibwa nnyo nze nno nekanze nga muli bangi bwe muti kasubire ku mulundi guno bweyinda bweneetonne tubadde tujjaawo nembuuzaawo n'omusenyonyi nti owaayi leero ku byokusonda simpute nga wambangi nnyo ne munyongera amaanyi kasubire amaanyi agiranga n'abaganda bannange mulina abali wano n'abatulaba mu Uganda n'okwetoolola ensi yonna mwezikirize mbeebaze mwebale nnyo mwebalire ddala obuwagizi mwebale kutegeera mulama gwe tuliko mwebale kubwenyigiramu naye okusingira ddala njagala okwebaza mu ngeri enjawulo mwenna abatuyambye nga mukontributi nga mukwata mu nsawo zammwe okutambuza bino byonna byetutambuza mwebale nnyo mwebalire ddala nja kusooka okwebaza bakulembeze bannaffe ababaka ba palamenti bamayors bakansalas n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala kwatamu ensawo yammwe oba kukkiriza nsawo yammwe neyeekwatamu lwaki njogera bwentyo kuba eyo yali nkola ya kibiina naye mwebale kubeera consistent kubanga muli mu palamenti kubanga muli mu offisi ezo tusobodde okuŋŋanya ssente nga ssente ezo zezimu kuzitusobozeseza n'okubeera wano nga maka gaffe tetupangizaawo mutusobozeseza okutuuka ku bingi nnyo baganda bange obadde busobozi bwammwe na membership yammwe na bukulembeze bwammwe njagala okwebaza ne bannaffe bonna abali mu diaspora mwenna oba osonda $1 oba osonda diramu 5 oba osonda nusu mutwalo gumu mwebale nnyo mwebalire ddala tulina abantu bangi abamu abatugana n'okwogera amanya gaabwe naye n'abalala kumwe mutambula n'oleeta omutwalo mu bbaasa n'obuleeta emitwalo 5 waliwo n'abeetema ssente ze baleeta buli mwezi okulaba nga basobozesa emirimu gino ogenda mu maaso mwebale nnyo tufubye okumakinga sure nti ssente ezo zikola si byakakati byokka naye n'ebyolubeerera tufubye okulaba nga ssente ezo zikola ebinaabaweesa ekitiibwa nga bwe mbagambye ezo zisobozesa okubeera wano okola development seno yokka naye n'endala ze munaaba mulaba gye bugenda maaso mwebale nnyo mwebalire ddala mwe abali mu diaspora mbebazaako ensuso kubanga osanga Kadaama ali awo afuna kasente ke katono naye ng'asindikako kyasobodde banaye mwebale nnyo si just lwa ssente zokka naye n'omwoyo gwe muzisindisa bannaffe abali mu business community abasuubuzi n'abakola emirimu gyabwe abatugana okwatuukiriza amanya gaabwe kubanga muyinza okufuna obuzibu olw'okuwagira enteekateeka eno mwebale nnyo mwebalire ddala abakulembeze bannaffe mutukoze bulungi nnyo ssente ezo nga bwe secretary general waffe bwannyonnyodde bwe tugamba kuba accountability ya ssente ezo tuyinza okumala essaawa nnyingi naye mumanye ssente ezo ze zijjanjaba abaana abafuna obuzibu ssente ezo zizigula amafuta ssente ezo ze zitambuza bannaffe abakola emirimu ssente ezo ze zitubeezaawo nga national unity platform ze zitambuza bino ebitebe byaffe ne offices zaffe ezeetoolodde eggwanga lyonna ne ku mulundi guno ate tuzeetaaga ak'enjawulo tutya baganda bange mwenna secretary general akoze bulungi omulimu gwange agugonzezaamu tumanyi tulina bannaffe timuyingira aba NUP mu restaurant nga mulina budget y'okusasula emmere ne mba muli awo omuntu najja n'abakuba akaama olumu abeera nannyini wakifo ekyo kitundwamu emmere oba omuntu yenna n'abagamba biri mugireke waliwo omuntu agitayo mwebale nnyo ekyo kyekimu ne tugenda ku masondero g'amafuta oba ku bitundu byonna bye twetaaga okusipendinga ssente naye mwattu ne tuvaayo nga tetuzipendinze olw'omukwano ogwo mwebale nnyo mwebalire ddala tubadde tutambula bulungi nnyo nga bwe babannyonnyodde kubanga tulina ababaka bangi mu palamenti therefore mu mateeka waliwo ssente ekibiina kye zifuna ezitambuza emirimu naye eyo enkola bwetyo bwebadde baganda bange nga tetunajja na byabufuzi kubanga lyetteeka ekibiina ekisinga ababaka bangi ekya opposition oba ekibiina kya opposition ekisinga kiba kirina okufuna omutema gwa ssente okutambuza emirimu gyakyo naye ffe bwe twajjanga tetuli balalamu twali bamazima ne tugamba ffe buli kye tukola
okujjako ani emishoni yaffe tewali kigendeerwa kikulu ebirala byonna byetwagala okukola nga National Unity Platform amazima amatuufu tujja kubikola mu butuufu bwabyo nga tuggyeewo omuzizike oguli mu kkubo. So ekigendererwa kyaffe ekikulembera kuvuunika gavumenti ya Museveni na kusaawo gavumenti mpya ekulembera abantu basooka kulowooza nti tuli byakusaaga ne bwe bamanya nti tuli bya ddala baatandika okukola buli kimu ekikulemesa ne batuuka n'okubaga amateeka. Mujjukira basebo ne bannyabo tibaabaga etteeka eppya erifuga ebibiina by'obufuzi ng'ekigendererwa target ya National Unity Platform kubanga twagala okwogera ne Museveni ffe twagala byakumuggyako ne bagamba tukoze etya ne baleeta etteeka eryo nga ligenderedde kutukamola kutulemesa ku receiving sente ze tubadde tu-receiving amateeka kuba baalaba nga twakajja balaba ekitebe ate kibalabisa bulabisa ate balaba n'entambula zetambulamu ne beeralikirira. Mwena mujjukira etteeka eryakafuluma era Museveni yakasayiningako nga ligenderedde kutulemesa kufuna sente kuba bagamba betwogera nabo kuba tulina n'aba gavumenti omu naye nga boogera naffe nga bagamba omusajja ali eri ekyanga agamba gavumenti eyinza kuba nga tefasiliteeti mugenda kwayo. So bamanya nti ebyaffe byakujjako Museveni tebasala amagezi gonna agatulemesa okuba ne sente awo basobole otulemesa okujjako Museveni. Era etteeka eryo lyayita era kwe kwesanga nga tuli mbeera bwetyo. Era bangi abali eyo bagamba temukkiriza tujja zisonda. Of course tubadde tukyakubaganya ebirowoozo engeri gye tutambula naye nga tutambula n'obudde bukola ki nabwo butambula. Tulina akalulu omwaka ogujja twatuula kati kamabulireko ne kino twatuuka ekiseera gye buvuddekaawo ogenda okubera ku akawunti kasigazayo ndowooza $2,000,000 kyokka n'okunominatinga presidential candidate nazo bazirinyisa basobole okulemesa abantu okuvuganya bazifuula $2,000,000. tuli awo tulina $2,000,000 titulina pulaani yakufuna sente eddala. Lubongo yagamba tuzitwale ku nomination kyokka ate Museveni yali mu kutimba posta okwetolola Uganda yonna ne zi billboard. Kati ate nga nze ng'omukulembeze nga ndaba nange nyina okulinyisa lebo nkoleki kubanga Museveni bwe muleka n'agenda nga bimba yekayeka abantu bayinza okulowooza nti ndikikaki tindikagolo bayinza okulowooza nti tumulese agende bugenzi maaso. Mumanyi kye nakola nentumya posta mu sente za nomination kubungoya Katonda waffe. Era twetukolera bantu kino ekibiina ky'abantu balaba nobaga ku social media bagamba namba ki gwe tuba tuteeka kwe kutuula wansi tugamba bannange wadde tutambula tuvimba wadde byetukola byonna tubyetaaga sente naye tukananga sente ke tulina ekyamazima tukyetaagayo ku sente era tebakkiriziganya naffe tukyetaagayo ku sente kati nno bakadde baffe baganda baffe byebigere bino byemulaba bituleese omusanyuka busanyusiga omulina ekibasanyusa ekibasa tukyetaagayo ku sente basebo ne bannyabo muzikirize mbategeeze tusaaganamu naye ensonga gyetwogerako eri very serious. Kyamukisa mulungi nti bannayuganda kati wakutonda yatuwa art okusanyuka okusaagamu otherwise ennaku Museveni gyayagala otulumya
ayagala bitutame naye tebijja tutama. Tujja kulwanyisa, tetugenda kulinda kusanyuka nga tutuuse mu Uganda ensuubize, tetugenda kulinda kusanyuka ludi, tujja mulwanyisa nga bwe tusanyuka. Eno struggle twagala etunyumire, era nayo gy'oli, make it fashionable, make it interesting, fighting for your freedom, so that temulekerawo weno tegenda kubeera sprint, tegenda kubeera marathon. Kubanga twetaaga ssente baganda bange zetumanyi nti ffe kennyini tusobola okwekolamu omulimu ne tuzikuŋŋaanya. Twasazeewo n'obukulembeze bw'ekibiina tuneeminge akakiiko akagenda otukulembera mu kuŋŋaanya ssente zino. Basebo ne bannyabo nsaba munzikirize mbanjulire akakiiko akagenda okufundraisinga oba okukulemberamu ekibiina okuŋŋaanya ssente zino. Akakiiko ako kagenda kukulemberwa Honorable Engineer Balimwezo. Agenda okumyuka chairperson w'akakiiko ako agenda kubeera omukyala gwe bayita Fatuma Kasim Hajat. Era omuwandiika w'akakiiko ako ajja kubeera Honorable Nakimwero Christine Kaya. Abo bebagenda okukulembera era balondeddwa olw'obwesimbu bwabwe, olw'ekitiibwa kye balina n'olw'obwesigwa ng'ekibiina era nga ba members bwe babalinamu. N'obugambo obwo nange kennyini nsaba munzikirize nkulemberemu okusonda ssente zino. Bannange nandisonze nnyingi naye nga bwe mumanyi sikyakola. So nze n'enjo yange nsaba munzikirize sebo Mr. Chairman, nsaba munzikirize olwange n'enjo yange naffe twaleseeyo check eno ya milioni 10.